Bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo bavuganya essanyu ku kijjulo kye bategese eky'okumalako omwaka n'okwewummuza mu mirimu gye bakola. Kibadde Kkootera Africana mu Kampala mu kiro ekigezezza olwaleero nga kyetabyeko Robert Sempala akulira ekibiina kya Human Rights Network for Journalists, Paulo Bukenya okuva mu kakiiko k'ebyokulonda n'abalala. Omukolo ogutandise n'okusanyusibwa okuva mu bannamawulire ab'enjawulo abayimbye ennyimba ezitamudde abalabi. Omu ku batesitesi b'Akabaga kano Akabaga nga munnamawulire wa Daily Monitor yeebazza bonna abaze. But I'm happy that we have managed to come in big numbers. Last year the number was not that good, but this year at least the numbers are good. Fenga ekibiina ekitakabadde eddembe ly'abamawulire omukisa guno tugutwala nga munene bwe tusinkana ne bannaffe abalala abatali mu mulimu guno ne twongera okugubaagazisa. The Commission is proud to be associated with you with this event particularly. Abategesi b'ekijjulo kino bakwasiddwa abaluwa nga kubona kuliko aba Bukedde family okuli Beck Cynthia Nakimera, Ruth Faith Nakanwaji, Shamshad Nalujja, Joseph Settimba. Bo abavuzi b'emmotoka za Spensula beegattira mu kibiina kya Kampala Special Drivers Association basabye baddereeva bonna okuvuga emmotoka n'obwegendereza ate mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Tusaba badrivers baffe abalungi ennyo okukuuma omutindo gwaffe. Babyogeredde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku wooteeri ya G-Vine e Lubaga era nga bakulembeddwamu akulira ekibiina ekyo ow'oku ntikko Nsubuga Ernest ne ssentebe waabwe Henry Segawa nga bannyonnyodde ebizibu ebiri mu mirimu gyabwe. Abantu bangi abeera mpise mu mulimu guno naye nga bazze kuyiga buyiiyanaku n'akulaga nti napaakinze ku luguudo naye nga ne banne baakula n'abaana abakolera ku stage eyo omusanze tewali n'omu amumanyi. Ebitusoomooza era bingi. Kasidra yagala kuteekawo embeera gwe driver ekusobozesa okuvuga emmotoka nga tolina bikweraliikiriza. Ate ssentebe NRM Goma Central Division Lazaro Musoke era nga ye ssentebe w'ekyalo Bukedde munisipali y'e Mukono alabudde abazadde obutalagajjalira baana mu biseera eby'ennaku enkulu kubanga ekiwamba abaana kizzeemu. Kubanga bikiwamba baana ate n'abasajja abamu abagwegwenyufu n'abantu abalala bonna mu nnaku zino nabo bakanudde amaaso. Ayogedde ku mukolo ku Agabuutikidde abaana basubye mu 200 etulya Ssekukkulu era abaana balidde okunywa okuzannya emizannyo n'okolesa ebitone nga Father Christmas abawadde ebirabo. Bo abazadde betwogeddeko nabo basiimye ssentebe olw'enteekateeka eyo. Musanyufu nnyo lwaki chairman kyakoze olwaleero agabudde abaana baffe abaana abawadde essanyu abatuusizako ebyo batalabangako abamu. N'abasomesa ku ssomero lya Cornerstone Day and Boarding e Lusolo mu Kasanda bawadde abakuumaddembe mu bitongole eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kasanda ebirabo okubayisa mu Ssekukkulu. Bino mubaddemu ebyokulya ng'omuceere, butto, sukaali, soda n'ebirala nga Geoffrey Semwanga, director w'essomero eryo, agamba nti bakikoze okubazzamu amaanyi n'okubasiima. Tusiima nnyo emirimu ab'ebitongole ebikuumaddembe bye bakola era tubazzaamu amaanyi nga tubaga mugendere ddala mu maaso n'okutuweereza obulungi. Abafunye tulya Ssekukkulu nabo beebazizza olw'okubalowoozaako. Naffe lwakuba obusobozi tubulina bwetutuusa ku bannaffe ekintu bwe kiti twale bale naffe tukola bweki ekimu nga kyokoze